Yesi mukasira kaswekede ekyatweseewo olwaliro nagamba siraba bulijjo junior nga bulijjo nga bagamba supercrips entertainment bakutwisiako sema gye twolekedde tugera kwolekera akasema akagenda okubeera akasuffe ennyo kamala nga bagamba supercrips entertainment bakutwisiako sema gye twolekedde wamu ne video Jones Productions nga bulijjo laba 4 days ago. Mukutandika From the outside, my life seemed waliwo yali agenda maaso n'okutayipanga ng'agamba nti nnaku nnyo entono eziyise emabega perfect job, obulamu bwe bubadde butambula bulungi perfect peace. era ng'ayina kye twandiyise emirembe But something, ayina omwami ayina n'omulimu omusufu kamala naye byonna that's why I needed to find you. yawulira nga waliwo ekyali kigenda mu maaso n'okuba nga kibula mu ye kyekyo lwaki yalina obwetaavu obugenda mu maaso n'okuba nga amunoonya era asobole omusiikana abaye akamala okubyogera essimu neevuga kasema bakayise bleeding heart ketwolekedde yakatandise bw'ati nakyala abadde alina byawandiika ng'agenda mu maaso n'okunyonnyola ng'agamba nti nnaku nnyo eziyise emabega abadde alina obulamu obw'emirembe abadde alina omwami abadde alina omulimu gwe ogumuweesa ensimbi ng'ogasseko n'ebirala byetaagisa wabula nga mu byonna tetuganya abiina yawulira nga muli waliwo ekibulamu era ekyo ekyali kibula mu bulamu bwe yawulira nga kimwetaaza nawulira nga waliwo obwetaavu okwata ekkubo ogenda omunoonya badde ayogera kwani tugenda binnyonnyoka kati eno yoga kirasi ahimusa Which means non-violence kitegeeza obutabaamu nangeri ya buvuyo practice. kyekyo lwaki tugenda maaso practice ng'ekitwa ahimusa Every day to choose peace. yagamba ti ffe ng'abantu buli kaseera buli lunaku tulina obusobozi okuba nga tulondawo emirembe Within every posture, every breath, and every moment of our lives. lengera ngera tusobola okikwasaganya mu ngeri yonna bwatyo ng'amalirizo basomesa yajja ebbali n'abaako emmotoka gyajjayo nga buno ogamba nti ogyeyo emmotoka moto zamaani najja ng'agivuga mpolampola njaga wekanyi gambye tulekedde kayitibwa bleeding heart video Jones Productions nga bulijjo era nga ku bisigala zaffe bulambalamba zo temuzannyirako era nga nkyasaba abantu be bwayise to east ku kikwano bwa kansala tukikole neera kino mukasi aka nakyanga atuuse ebbali anti emmotoka nsufu gy'olina maama ebiseera ebisinga nzibu ogisiika n'emmotoka kati eno anti webali zino emmotoka nga zino munnange kizibu ozisanga abadde akutte kubo nga gyeyo essimu waliwo kabaka amuyiseeko n'agamba nti emmotoka gy'alina nsufu era bw'atyo n'ayitawo n'awalampa n'agenda eri waggulu kiwaye nga kirabika ke kafuna kyakabadde ataddeko amaaso yasigala atunula waliwo omukyala yakwata ekkubo n'afulumayo munda bw'afulumayo alina entula gy'atula alabika munakuwavu ono kyamwaliriza najja afuna engeri gy'asobola omufutulamu ekifaananyi ziba teziri busa lwodo lyayingidde nadda ne basooka boogeramu awo ne bayomba n'amukwata ku mukono lwa mpaka gwe syagala onzanyire kati syagala osinike mannyo okwate kuba oyingire tuyingire yingira munda kiribwa ebitabo ebyagenda emisana gw'olwo nakyala akwate kuba akomawo waka yasooka n'afuna laptop ekifaananyi kye yakubye yakigezeza wano ku paadi n'asooka atunula waliwo kyagezaako okwekkaanya ziba teziri busa naye nga sebo balinamu akafaanagana. I know it's expensive, but I really think it's worth advertising in the Yoga Journal. Ono yagamba nkimanyi kiyinza okuba nga kiri expensive naye ate nze ndaba Donating to that. kijja kwetagisa singa tutandika okulanga kilasi yaffe mu yoga jano Even if mu magazini biki Yeah, I think I do. ndowooza nkiraba and I'm still waiting on your bio. I know. mbadde nkyalina biography yo kono nkitegeera You're an inspiring woman. I guess. baabo Inspire me. lodi ali mu kwerongoosyako Honey, did you take your old car out today? kati emmotoka yo wagivuzeemuko olwaleero Well, you said you're going to take Hey. your hike. I just ran a couple of errands. yagamba Justin mbadde nyina bye ngenda okwasaganya Come back early. naye ate ng'okomyewo mangu
ekibaddewo I kimanyi heard from Kathy today, the nawuliza okuva eri katho olwaleero investigator. private investigator gwe nafuna And? nekiba ki And naŋŋamba she has an address. yafunye adresi wa gyali And it's 30 minutes away. ate ng'ovugirawo eddakiika 30 otuukayo okakasa nti butereevu I really want to meet her. naye mutuufu mbadde njagala omusiikana That's great. kirungi then I think that's going to be really good for you. nze ndowooza kijja kuba kirina engeri gye kikuyambamu I think I'm going to take a few hours tomorrow and just... enkya ngenda kufunamu essaawa entono enkya Yeah. Well, we just tubadde we've got so much to do. tubadde tulina bye tulina okukola enkya bingi Emotional for you. osegeera gamba kale Yeah. balina gwe badde boogerako I should... nga kisirabika kyekintu ekimubadde ku mutima ebbanga eryetoolodde lyonna kubanga yatuuka n'ekiseera n'akifunira private investigator kere abadde agamba boyfriend we n'amugamba nti sirabika yamaze otegeera wa gyali era ovugirawo eddakiika 30 okutuukayo kati olwaleero yakwata ekubo n'ajja yabadde agambye nti yeetaaga lisi afunemu eddakiika etono ajjeyo loodi yabadde amugambye tulina bye tugenda okukola olwaleero wabula ye kino engeri gye kibadde kimuludde ku mutima tayagadde kirwewo yavuga n'ajjayo yajja ku maka gano n'akonkona omwayingira loodi ne mufulumamu nakyala ne bakayanamukaawo aba akonkona nakyala n'aggulawo Hi. ogamba ki Are you Susan Adams? yegwe Susan Adams Yeah. I'm May. nze bampita May So what do you want? kati oyagala ki May kubanga sikumanyi This is gonna sound... kino kigenda wulikika ng'ekyobusiru naye Think you're my sister. okimanyi nti oli muganda wange My biological mother maama wange is Jennifer Adams. yali ayitibwa Jennifer Adams Are you... gwe ani oyo tewali There's a bar around. waliwo akabaala akali eri emanga tusobola osisiikanayo bisiga ne tubyogereramu awo omugambye nti oli muganda wange manga nzaala yali ayitibwa Jennifer Adams biological mother bwe tugatta omusaayi amunoonyereza sebo okumala akaseera akawera nakyala ayitibwa Susan Adams kati aba atudde ebbali yesalawo alisa amusika bwe kiba kyetaagisa bwogeremuko n'oli yeewuunya omanye okubeera ku nsi nga tomanyi nti olinayo ow'ekika ng'ayinza n'okubanga ne bazadde bo tewabalabako yajja ebbali bw'atuuka n'asooka atunula Want a drink? oyagala ofuna ekyokunywa Yeah, I'll get it. of course siisiira buzibu What would you like? gw'oyagala ki yajjako obuwani Cranberry? Doesn't need to be fancy vodka. yagamba kyonna kye bampanja kinywa seetaaga kubeera nga kyabbeeyo oba ki kyonna ekinaabawo kyenja okuwuuta Okay. namugamba kale I brought you... Omanyi? There are these amazing raw cookies with nyina ebintu bino bye nakuleetedde loka these keezi seeds. Thanks. weebale You might want to take a look at that. oyinza okwetaaga osooka okwekkaanya kino okiyiseemu amaaso olabe I'll get our drinks. kange neesooka enfuna ebyokunywa byaffe musaba atulaawo abeere mukkakamu n'agenda atumye ebyokulya kerina byamuwadde ayiseemu amaaso bwe kiba kyetaagisa genda osomamu bw'ati katonda wange byasoba yali tabikkiriza namaana akwatikuba bajja musiikane ku kawunta nebbaluwa nga amaze ogisomamu manyi You are Susan, yegwe Susan ye right? si bwe kiri Call me Shiva, even mom did. yagamba osobola okumpita shiva kubanga ne maama yampitanga shiva okay olunakakasa alabika yeye gambye osobola okumpita shiva Have you ever... kakati aba ayogerana Sorry. You go first. You go. gwe ati gwe aba asooka This is fucking crazy. kino kiringa kya bulalo Yeah. kituufu She never told you about me. yamugamba kiba kitegeeza maama teyagamba nti gyendi koono saabimanya kwata Yep. webaleetiye kawuli akamutya n'omutya
naye nga mutuufu obekkaanya balinamu okufaanagana. Just like her. Okimanyi nti olinga maama nviiri. I wouldn't know. Ate munayinza nyinza atya kuba saafuna mukisa kulaba ku maama gwosyagufuna nakwata ekubo n'abaako byajjayo mulaga ekifaananyi maama nga bwe yali afaanana. Tekirabika maama yadduka n'omuto. Bataata be b'enjawulo ninga kirabika maama y'omu. Ono yatulya akafaananyi mukazi watu baawe. When she died. 12. Walina emyaka emeka bwe yafiirako? Nalina emyaka 12. Yeah. Could you Eh. your dad after that? Foster homes. Yagamba nti wasobola okubeera ne taatawo oluvannyuma lw'ebyo natambuliranga mu foster homes. Yeah, my mom's parents, but they didn't want me. Ekizibu ekiriwo nti bazadde bali baali tebanjagala. Bazadde bammange baali tebanneetaaga, tebaagala wadde okunsemberera oba ki oba ki. What year were you born? Kedera mutuufu wazaalibwa mwaka ki? Mbulira omwaka. Fuck, she was like 17 when she had you. We yakuza teyalabika alina emyaka 17. Yali muto. Do you think it's possible that we have the same dad? Waliwo obusobozi okubanga abatata baffe be bamu. I mean, I never met my dad. Nze ekizibu ekiriwo sirabanga ku kitaffe. Like 10 years apart, it doesn't seem like Kubanga kati ekyewunyisa 10 myaka 10 nga tetuli. Labika nono oba osanga. You. What do you mean? For a living. Kati mulimu ki gwokola? I try to make people happy. Nze niwo sanyusa bantu. I guess I kind of do that too. Ndowooza nange gwe mulimu gwenkola munnange. I teach yoga. Nze nsomesa yoga. What about you? Ate gwe mulimu ki gwokola? Massage. Nze ekola massage. Oh. Hey. Here, give me your hand. Yamuga asooka ompa omukono gwo. Nagumusimba. Najja asooka amulage bwe kibeera. Bw'otulaba otiire wekkaanya oba olengera kiki? Your lifeline. Anti lifeline yo wano ngiraba. And then it starts again. Wano weetandikira. It's like you have 2 lives. Kwegamba olinga alina obulamu bwa mirundi 2. Osoma n'ebibatu. Pamurida. You hurt yourself doing yoga. Isn't it supposed to be like healing and shit? Yagamba nti kasibitegeera. That's absolutely the Weerumiza oba weerumya ng'okola yoga. Bino ebya yoga sibiteekeddwa gezaako kujjanjaba. Sometimes Ebiseera bisinga you need an injury to grow. You need it to bagamba nti oba weetaaga kye twandiyise ekisago okusobola okugezaako okukula. Bantu abasinga tuba tulina okuyitamu experience y'obulumi okusobola okugezaako otegeera n'okuvaluinga kye bayita life. wow, this is me. Wano wenkoma munnange gaali yange yiiyo. Lindako. This is your ride? Eno y'emmotoka gy'ovuga ggwe. Yeah, you like it? Yesu ogyagadde. Shit, yeah. Maama Katonda nga nnyinza obutagyagala. Need to sell it for a smart car. Nabadde njagala gitunda nfune emmotoka zino eziriko. Dad, Leka Buddy, naawe. you're gonna sell this for a fucking smart car. Oh my god, I would. Lwaki oba otunda emmotoka kati ngeno ofuna emmotoka zino eziriko nze emmotoka gye njagadde. Just let me go get the bag of cash. It's right in my living room. Singa mbadde nsobola okugenda okugyayo ekisawo ky'ensimbi nandigiguze. Ani nkufunira. Bw'oba kyoyagala. Here, Kwata. God, I got others. Yamugamba akafaananyi katwale nze mbadde nako okumala akaseera. Akafaananyi kanyaabwe. Kamuwadde n'amugamba akatwale. I gotta go. Nyina ogenda n'onsonyiwa. Okay, so Kakati. can we see each other again? Tusobola okuddamu ne tulabagana. Yeah. Yes. I'll Ekiriwa? go yoga with May. Kegamba nafunye kakaadi ka akayoga. We'll do some yoga. Kale bw'onooba ofunye akadde ndowooza ojja kuyitayo tukolemu ku yoga. Bye. Baayi gwe. Mutuufu asikikanye kaganda ke bambi. Yawulya essanyu okubanga akalabyeko. Kamulekedde akafaananyi ka nnyaabwe. Baawo. Yasigala abirowooza. Hey, Kali akwate kuba akomawo erudda. Where you been? Owaayo obadde wa? the postcards. Yeah, they look great. La postcard z'okozeko no zirabika bulungi. Bali wano message yajja. So where were you? Kati obadde muzaawa. I was just Mbadde Who is it? ani I met her. ngenze ne musiikana.
I met Susan. ngenze nensiikana Suzani. So, Kakati how was it? bibadde bitya? It's great. Bibadde bisufu tebibadde bibi. It's really great. Bibadde great. And she's so different from me. She's so different. Amazima ga Katonda mu ggulu oli omwana mwawufu ku nze. This, Naye I don't know, this deep connection that I think. waliwo enkwatagana gye tukwataganamu gye sitegeddeyo omunda. Nze naye I'd love to meet her. nze njagadde. Well, her boyfriend wants to meet me too. Boyfriend we naye agambye mbu simanyi agala kusiikana. Come. Well, not tonight. Nabagambye bwe kiba kisoboka bajjeko nedda si kyo kyalwaliro. Ekyo kyolwaliro sebo tulira gye tulagajjabo. Tugenda bagamba kyala kyo kyalwaliro. Najje bakwateko bogenda. Ne basiikana abantu ne boogeramuko nabo. Balina engeri gye babajjanjaba ne yoga kwegamba kukakkanya birowoozo kusobola kubeera nga balyoke. Tofuna busungu ne bisigadde. Wabula nakyala kure yasiikanye mutowe. Ne bw'aba atuddewa ne bw'aba akola ki? Mukazi watubambye ebirowoozo bitambula. Ne muli tasobola kwebaka. Yajja ebbali abagenda maaso n'okusenya message yajja. Gendo giyisaamu amaaso bw'ati. Lindako. Kujjaamu anukule. Kino sigenda kisubwa. Kyakola ssebo yadda buzi mu ggaali. N'akwata ku bavuga agendeyo kusira ku message nga bwe badde mulagirira ne bwe mugambye. Yajja. Masekati g'ekiro. N'atuukira pembeni. Era bw'atuuka ebbali eggaali n'agisiba. Maze ogisiba n'asooka atunula. Bw'atunula n'akwata ku bajja afulumemu mpola mpola. Njagala olegere. Nabagambye tuli kayitibwa the bleeding art. Abalengedde wali ererudda. Lengedde Susan ng'ogasseko ne boyfriend we. Najja abasiikale. Kali abasiikana bali mu kuyomba. Hey. Mugamba ki bannange? So this is May. Kati yono May. This is my boyfriend. Ono ye boyfriend wange nabadde gamba ayitibwa Cody. Kibadde kirungi okusiikana ssebo. Now I can see the Nsobola okulaba nti mulimu okufaanagana okutiniinya. must be like Okay. in a mirror with you two. Kwegamba kiringa atula masekati gerabirwamu wakati mulinga balongo. Drink. What do you want? Kangene nsooka enfuna ekyokunywa kiki oyagala. Driving tonight, so just Manyi nze ngenda ovuga ekiro ky'olwaliro ndeetera amazzi. Sobola kuvuga nga nywedde. I've got a really early start in the morning, so Amazima gali nti ku makya nyina okukeera okubaako bye nkola. You look like the Chardonnay type. You are the Chardonnay. Nze ondabikira nga agenda okunywa kyodne. well, Banange. sometimes, but not. Ebiseera ebisinga nnywa kyodne naye si kyo ky'olwaliro. Get her water. Gwe mufunira amazzi lwaki weesiba ne ku byokunywa? So Kali. some water, one Kati cranberry for the. gwe kankuleetere ka cranberry yagenda kunywa amazzi. N'akwata kuba yeetoolole. Wama tusobola okudduka. Kiki ate buli kimu kiryoke. Let's go. Tugende. Okay. Tudda wakono jangu. Kati bakwata kuba bagenda. One lime. Kumbo n'akomyewo weetaaga mulayimu. Agenda okuzza amaaso nga bali bagenda. You going? Kali mulagawa. Buying you fucking drink. Ngenda kugulira kyakunywa sinika mannyo ogenda. Tatandise ogenda amaaso n'omusukuma. Kumbe waliwo abavuka abadde bazze mu kiraabu. Digito ne munne. Gwe sole kinaawe va ku mukyala. I'm sorry. Who the fuck is? Gwagaani. Be cool, man. Beera mukaka musajja. Omuvuzi abo abagambye talina gy'alagana we lwaki omusindiikiriza. Naye omanyi buvukamu mmanyira nnyo gwe digito. Omanyi tugende oyo bw'atandika ebintu by'okulwana. Because I got a big. Bw'atandika ebintu by'okulwana. Oh, that's cute. Oyagala kumanyira. Bwe naaba nyina kye njagala ekyobugezi nja kubuuza. Lodi sebo yadda ku muvubuka. Yasooka n'asekula digito. Nze syagala kumanyira. Muvubukamu mmanyira nnyo. Nakye yasimbula eggaali. Mu butuufu asomesa abantu kukakkana busungu kubeera nga bijjako stress naye ate abantu banyiivu. Yamuvuga n'amuleeta erudda ne basooka batule ebbali ne bakkakkana era bwe batyo ne batandika obirowoozaamu. I think it's fate that Nze ndowooza oba osanga ntuuko ye yatugasse. I also think that you are a powerful, beautiful woman who doesn't even realize it. Era nze ndowooza oli muwala mubalagavu alimu amaanyi ag'enjawulo gwe atasobola gezaako kiraba. Thanks. Mukazi watu yeewuunya amugamba kimu we bali. Alina boyfriend we oliro kyafu kataala. Night. Sula bulungi. Nina amugamba asule bulungi. Kakati
nakyanga yeebase. Ono yatandika okugenda maaso n'okulamiriza nga bw'asaba. Kumbe ono teyeebase. Komando bamanyi. Yamubuuza okola ki? Just saying a prayer for Just mbadde ngenda maaso nakusabamu. You're such a hippie. Naye mutuufu oli kajega. Ko ne kakyuka ne kakuba busigiizi. Yakakwata mu nviiri nga bw'onookwata mu muto. N'osonyiwa. No, it's okay. Akiyoke tiwetaaga kwetonda. Mukazi sirabika amanye embeera gy'ayita n'okutoba engeri gy'atobamu. Byonna abitegeera. Ziba teziri busa. Waliwo eyakwate kubo najja. Baasuze wano eno. Ono yatandika omuyita Meyi. Ono ye baawe yamuyita Meyi. Meyi sole ki? Sooka ojje gwe. feel comfortable letting her go back to her own place. Owaayi tekiri comfortable omwana ono muleka genda yeka. I gotta go. I got a private. Bwe bituuse kati nyina ogenda nyinayo ka private yoga kengenda okukola. So you should start moving. You know, I think I'm Olina ogenda kubanga kati olina ogenda okukola. Kono sirabika sigenda kukola. Eki? Look, I'm happy that you found your sister. Ndi musanyufu kubanga wasisikanye muganda wo naye. Hey, Hi, I'm. Gyebaleko. I just needed to use the bathroom. Munansonyiwa okujjanga nembagwamu mbadde njagala kinaabiro. and this is my boyfriend. Ono boyfriend wange. Hi, Sheba. Ogamba ki Shiva? Very nice to meet you. Kibale kirungi okusisikana Shiva. Shiva n'akwatikuba asobole okweyongerayo. She seems sweet. Andabikira nga atalina buzibu. Okay. Kale, We can talk about this later. leka kino tujja kyogeramu oluvannyuma. N'akwatikuba n'amusiibula. Gawe bwe kiraba kiragise bajja kyogeramu oluvannyuma. Ye n'akwatikuba ne yeeyongerayo. Kakati, Hey, owaayi, He seems like super nice. nze ndabikira nga alyoka etalina buzibu. Buterevu era. you know, I was thinking, Omanyi, would you want to just go away for a night? mbadde ndowooza wandiyagadde tugezeeko otambula mu masekati g'ekiro. Yeah, exactly. Kigamba ebirenga girls night out otiye. Go where? Kati awo tuba tudda My wa. mom has this little place up near Santa Barbara. We could just. Maama wange alina akafo kali ku sayidi eyo mu Santa Barbara, tusobola ogendayo. There is a pool. Waliyo ne pool, swimming pool. Tusobola ogenda tukakkanira eyo. Why not? Lwaki nedda? Cody would fucking freak. Well, Dex will freak too. Agamba senga akwate kuba n'agenda eyo kodi agenda kunyiiga. There. Namugamba nze ne Dex ajja kunyiiga. Gamba kali. Yakwate kuba n'ayitawo n'ajja atule mu ggaali. Basobole okweyongerayo. Kali yajja. Abadde alina obuzibu bw'ensimbi za lenti. Asooka azimusimba. Ninga kirabika state gwe. Yeah. Okakasako no buterevu. Muwadde ssente nnyingi okamala. Thanks. Kyokka tamanyi nnyo kiri awo naye. Gamba kimu weebale. Emmotoka n'agikubamu. Kagali no bajja. Chuck's gone, so he's definitely not home. Yagamba kodi taliiwo. Kiba kitegeeza emmotoka y'engeri gy'etaliiwo. With you. Tali yeeka. Okay. Tugende ffenna opaakinga ebintu byo. Could just Kono kali. borrow something because I have plenty of stuff there. Bw'oba oyagala tusobola ofuna ku byangika kubanga nyina engoye nnyingi ko nedda. Tekyetaagisa. Look. Lwaki ate otunuulidde bw'otyo? That look you just gave me. Eyo entula gy'otunuulidde nga nkugambye ekwekuzange. Did. I told. Okay, you look gorgeous in that. Yagamba siganye olabika bulungi n'engoye zo z'oyambadde. Off the way you do. Naye muna esaani yagadde ate kwesala buwero bwo. Nyambala gyayambadde oba osanga si yeriko. Kati bakwateko bayigira munda mu nnyumba. Nakyatandika okutambuza amaaso maka. Let's go, ball. Oh yeah. Cool. Yeah, I got it at the flea market. Kiri nkyagadde kono nakifuna ku free market. Water. I think we have beer. Nkufunye ku mazzi oba kabiya. Nedda leeta mazzi. Okay. Okay. Bw'oba oyagala mazzi tewali tabu. N'akwata ekkubo ne yeetooloola. Yajja.
mukazi wattu n'akwatikubo najja ng'ayitamu mpola. So how long have you lived here? Kati omaze ebbanga ki ng'obeera wano? Maliddewo ssebo ddala bbanga eriwera emyaka nga3. Yeah. Ey'omundu mu drowa mulimu serubwatula. Mundu yiyo. Cody's. Mundu ya Kodi. You know what guys are like. Omanyi abavubuka abo babeera balojjafu. Just don't point that over. Tonsongamu mundu eyo naawe. Okay. Leka naawe terina buzibu. N'amukanga. Not funny. Tekiri fani naawe. You totally want to hold it? Oyagala ogikwatako. Yiyo terina buzibu kwatako labe. N'agimusimba asooka asitwemuko. Genda ogisitulamu bw'ati ng'ezitowa. 5. It's Cody's dad. Anti bagiyita 45 yali yatata wa Kodi. Kitaawe yagirwanisanga mu biseera biri eby'entalo. Loaded? Erimu ebyasi. Of course ebiramu ebyasi. Why nkwata? Mundu ebeeramu ebyasi ate. Doesn't that make you a little scared? Naye kati gwe tekutiisaamu. Gun in your house. Okubanga mulina emundu mu masekati g'ennyumba. Makes us safe, right? Anti munayo ekituleetera okubeera safe. Wuliyanga obeera safe. Guys come, it's more likely to be used on you. Nze kakasa senga omuyaaya akwata ekubo n'ayingira mu munda. Mundu ayinza ogikozesa ku ggwe. Alina ddala ono Kodi. Kussa ku mbeera gye namulabi mupangulukufu muzibu. Mukazi wattu ng'atuula erodda. Kero agenda okuza amaaso sex massage enjo. Kuliko kafaananyi ka muganda we. Yeewuunya. Our mother like. She was just so much fun. Yali amubuuza maama waffe yalinga atya kono yali mukyala mukyamufu. Was she cool? Yali cool. Oba yali mupangulukufu. You know, she had such a big heart. Yalina omutima ogw'enjawulo. She was. Yali I loved her. namwagalanga. Era namwagala. Mu biseera bye namala naye. Teyali maama mubi. You would have loved each other. Motoka ssebo ne yeetooloola. Komekerera amugambye nti twayagalananga nnyo ffe embiriri. Yatuuka ebbali. Ono ssebo sirabika waliwo n'asikaali amaka manene. N'ayita wajja ayingire munda. Gyamuleese. Mu gyamuleese nnyina ye yamukuza. Bali mu esiteeti y'abagagga. Bakuteera eri. This place. Laba akafu kano bwe kafaanana bannange. Kafu ka njawulo. Hey, can I ask you something? Beeka ekibuuzo kye nkubuuza munnange. Yeah, sure. Genda mu maaso tewali tabu. It's none of my business. Kale osobola okuŋŋamba nti ebinkwatako. Answer. Osegeera. Bw'oba toyagala kunnyanukula. What kind of Masaagi nabaki you do? gw'ogabira abantu. Masaagi nabaki gwengabira abantu. Is this what you've been thinking? Ekyo obwedda kyolowooza okuba lwetazze kuba obwedda tonyega nnyo. Nedda. I was just kind of. Jesi mbadde Are neewuunya. you What does trying it to mean? ask me if I'm a hooker? Oba toyagala kumbuuza oba ndi malaaya. I prefer sex worker. Kisingako n'ompita sex worker than okumpita eyeetunda. Not that it really matters. Sigamba nti biba birina amakulu naye. No, I get it. Nkitegeera mukazi wattu nalabika akola gwa komando. Aya. Anything else you want to ask? Waliwo ekyakiwandyagadde okumanya. Nope. Nedda siira kyakirandyagadde kumanya. Ne bakwateko bajje basobola ofuluba. Actually, Amaziba gali nti are you okay with what you're doing? simanyi olyokke n'omulimu gw'okola. Gw'obwa komando. I mean, it's not perfect, but Yagamba sigamba nti oba ndi perfect. Naye munnange. Nkole ki? I don't need to be saved. Saagala kutaasibwa. Osegeera. Life yange bwetyo bweri. Era saagala olowooze nti oba ndi mu nsobi. Mom? Maama, Mom? ndi mu kisenge kyange. Okay. Kati ono yennyina eyamukuza. Why don't you just hang out by the pool or... Lwaki togenda emabbali ku puulu Okay. n'ekusiika neyo kono kali. Kiryamulese ye gye yakulira. Hey, Mom. Maama ogamba ki? Honey, Gamba ki mukwano? it's really chilly in here. Wano mpulirawo engeri y'obunyogolovu.
This much AC is gonna kill you. eno esi gyossaako ejja kutta. This weekend. Well, I hope you don't mind, but I brought a friend. Ki kyogenda okukola ku wiikendi eno? Kono nyina kyali wange gwenyize naye. That's nice. Olabye otasinga ekisenge nkifuula bwe nti omukyala alina seete. The way that it is. I like a change. Njagala kyusa mu kisenge. Obadde ogamba oze ne mukwano gwo? Yeah. Eh, Her name is Shiva. bamuyita Shiva. Unusual. Linnya siri erya bulijjo. N'ekirala, And, ekirala kiri nti well, she's not actually just a friend. si mukwano gwange bukwano gwange kyokka takomaawo. She's my biological. Wabula biological sister wange. Tuli baluganda musaayi. Eh, I only just met her, just badde nakamusiikana. too. But she's really great. Naye amazima ga Katonda mugulu si wambwa mulungi. Muwala musufu. I didn't know you were. Zino badde simanyi nti Katalaage. Why didn't you tell me about this? Kebulesi waŋŋamba ku nsonga eno nti wali onoonya muganda wo. Bantu si bangu. Have you contacted your birth mother? Kati maama we y'omunoonyeza n'omulaba. She passed away. Yafa. And I know that you didn't want me to do that. Era nga nkimanyi obadde toyagala nkikole. But since Dad died, Naye okuva taata lwe yafa. I don't know. I just Simanyi. don't understand why you didn't talk to me. Naye sitegera lwaki waŋŋamba nti ogenda kunoonya muganda wo mufune. Era lwaki songamye nti ogenda kujja wano I naye. love you, and I didn't want to hurt you. Anti amazima gali nti okusiisa ku ngeri gye nkwagala nali siagala kukulumya. Mwana yamukuzizza. You to meet her. Mbadde njagala omusiikane kye kimundeesezza. And she has I don't know, trouble with a boyfriend. Ate alina obuzibu ne boyfriend we. Amukijjanya. Anyway. Life is difficult enough without inviting problems. Amazima ga Katonda muggulu obulamu bwe ga buluma ekimala okubanga tetugenda kudda mu bintu bya ntalo. I just feel bad for her. Nze mpulira bubi jasi ku lwe bambi. Family or anything, she doesn't have anybody. Ate sigamba nti oba alina famire, sigamba nti oba ki talina muntu gw'ali naye. Don't you think? Tolowooza nti okyetaaga okukyusa kibere bwe kiti. Oli yafa ku byakukyusa nnyumba. Tomunyumiza. Mukazi wattu ali wane naawumudde. Kati olw'ekisinze omuluma kirabika yali mukyamugumba. Ate nga ono omwana yamukuzizza. Yakuzizza May. Kati ate wona agenze kuleeta mu simanyi mwana. Yamusaba azuukuke. Cody called. Kodi akubye essimu. Did you speak to him? Oyogedde naye Kodi. Kodi boyfriend wooli. It's a message. Aliseeko message siogedde naye. Where the fuck are you? Yambuza oli ludda wa. I swear to God, I just got out of jail. Ndayira kusya Katonda n'akava mu kkomera kyokka nkubuuza oli ludda wa. Fucking dead. Singa sikusyanga wakagga oli mufu. Wulira. What do you want to do? Kati oyagala kukola kinga ggwe. Kyenjagala okukola. God, isn't it too hot? Niba naye omusana nga mungi ebweru. Shiva, this is my mom. Kiva ono ye mmange eyankuza. Nice to meet you. Kibale kirungi okusiikana. Oh, where are you going? Kati ate odda wa. LA, on a date. Ngenda eyo mu kibuga waliyo deeti. Blind date. Blind date. Set it up. Waliwo yabisetinzaapo omumanyi naawe kyali wange. Old date. Kankwagalize omukisa ku deeti yo. Anyway, I hope you girls enjoy yourself. Kansibe nti mugenda kunyumirwa bannange. You leave the alarm on when you leave. Okay. Bw'onooba okwateko bufuluma ng'ogenda ala mugirekeeko. Nti ye. Hope so. Kibale kirungi okusiikana ate era kiva. I gotta take it. Sorry, Mom. Kansooke nkwate n'essimu maama nayo n'osonyiwa. Hi. Aha. Hello? Hello. Hey, you. Gwe. Looking at the business account. Looks like there's a. Ngenzi okebera ku bizinesi account nga kiraga nti kuliko dollars nga 1000 ezivuddeko. Wait, did you pay a bill? Simanyi wasasudde biiru. Is that gas guzzler again? Kirabika eyo emmotoka enywa nnyo amafuta eyo. Gotta sell it this week. No more. Emmotoka eyo tugenda gitunda wiiki eno teri kuddamu saasaanya nsimbi. Okay, I gave it to Shiva. Kale sente saazikozesezza ewe naziwadde Shiva. I gave it to Shiva. Naziwadde Shiva lwansonga baadde bamumanja renti. Serious right now? Oli siriasi ku It kyoyogerako. was a good idea. Felt Kyabadde kiwozo kisufu. Kumuyamba. Out of your mind? Simanyi oli bweru bwa birowoozo I byo. cannot believe that you didn't call me, man. Suba kikiriza nti wankubidde essimu kuŋŋamba mu sente ze ogenda zijja ku bizinesi akawunti. Ebintu bino tuteekeddwa bba nga tubyogeramu tuli ttiimu. Ndaba nno. We don't get enough students, then we're getting. Kale ate nno naali mu nseko. Is this funny? Simanyi byennyomba gw'oseka busesi bisesa. Mine's breaking up. I can't hear. Nedda essimu etandise okuluzinga netwa. Waayi sikuwulira. Sikuwulira halo halo. La. Essimu n'agijjako. Oh, he's. Owaayi.
anyiize Dex. I haven't even told him I'm out of town. Mbadde siraba namugaa twafulumyedde ekibuga. You're a beautiful, powerful woman. Oli mukyala mbalagafu w'amaanyi. Told me that once. Waliwo yakiŋŋambako ekyo kyeyakagamba kye kamuzzeemu. Abali wano essimu neddamu neevuga. Hey. Dexi, Tell me what's going on. kiki ekigenda maaso? I'm back there. Anti wali eri network ebadde etandise okugwa nga sikulya bulungi. I am at my mom's place in Ndi eno wa maama mu San Barbara. I will be home in time for class. Tugenda kuba tudda ewaka ndowooza enkya by classes we zinatategera nja kubaawo. We used an entire tank of gas and it was really Nakozesezza amafuta that car. And ate emmotoka kyabadde kituufu ogivugako ate sigenda gitunda. I love you so much. Njagala okimanye nti kwagala okukamala. Essimu nagijjako. Lwami yakasisikana muganda we. Ate nga amwagala okukamala nga bw'okiwulira. Yassaako obuwaani. N'ayita wajja asobola okwesigama erudda. Nabagambye tuyikayitibwa bleeding heart. Kate is passionate about sharing this practice which so profoundly changed her life. It gives her great joy to see how peace unfolds. Yatandika okubaako byamusomera. Students. Nabyawandiika. I mean, honestly, most of the people I teach just want to have a nice ass. Yagamba ku nsi ya Katonda abantu beetera osomesa baba baagala kubeera na butoffaali bulungi. Want to see my page? Oyagala okulaba peegi yange? Web page? Olina webu peegi buterevu. Bw'oba oyagala nsobola ogiragaako eri ku intaneti. Najja asooka amulage. Alina ne peegi wakolera emirimu mpola mpola. Angel will give you the sexiest massage, Angel the happiest. ajja kuwa sexiest massage akuwe ne happy ending. Gives her more pleasure. As if. Binsanyusako tebiina kye binsanyusa newankubadde peegi twagirizayininga tutyo. Don't take it so seriously. It's different. I mean, yoga is about truth. Yagamba naye ate simanyi ebintu ebibyokola nange bye bimu byenkola. Namugamba naye nze ndabawo enjawulo yoga kibeera ku mazima. Namugamba mazima. What was it? Gwe bagambye ekiro tekiri ku mazima. You did it. Like, well, how else do you say it? Baabo I did it. banyumyamu ng'abooluganda. Ono sseba ali mu kuzinga kayaga. Cody and I were at this party. Kadi nange twali ku pate. To me, he was like, I'll give you $500 Ne wajja jjama with me. n'aŋŋamba nti ampadde $5. Just kidding. Singa nvaawo ne ndowooza He asaaga. wasn't. Ngenda okisibwa tasaaga. Kati awo Cody would fucking freak. Kodi n'anyiiga. But he didn't. Ssente n'azimuggyako n'aŋŋamba ŋŋende naye. He needed the money. Kubanga twali twetaaga ssente. Musimba omugwabi. Gotta let your hair down every once in a while. Naye weetaaga enviiri ezo zikolebwemuko. Ozitwalako mu saaluuni ne bazirongosaamuko olwo olumu. Ono yadda ku mugwabi ng'atandika kusika. Waawo. Katonda wange. Bro. Don't tell anybody. Tubaako gw'ogamba munanywedde. Oh, I love this song. Sokoleka akayimba ke bakubye nkaagala. Leeta omugwabi. Nkugambye mukazi wattu essanyu ly'ayina. Kitaawe yafa. Nnyina amuzaala teyafuna mukisa mulabako. Naye n'amanya nti nnyina atalinawo muganda omulala gwe yali yazaala. Ke n'asalawo anoonya oyo. Alisi wabeewo kaboni ka family. Manyi ku nsi yaka teri kiruma n'osigala mu nsi nga gwe wekka. Ow'ekika kye yasigala ku nsi. Era mutwalanga obudde ne mugezaako nnoonya abaana ba. Lwakubanga ffe wano ewaffe munnange. Kizibu osanga obiti nti ku nsi ya Katonda yasigalira yekka mu kika ewaabwe. Gwe. Kaakati. Ekera waalo bu sprinklers bwesyako. Nali wano yeebase. Genda okuba ng'aterera bw'ati. Yawulira muntu ayogerera ku ssimu. N'asooka yeebuuza ayinza kuba ani. Kyava asooka zaako amaaso ebweru. Genda okulengera nakyala atudde wali naye ng'ali ku ssimu. Okay. Kyo kyamwaliza osituka. Mulengera ali ku ssimu ayogera. N'akwata ekkubo n'asituka bulambalamba. Najja ng'asembera mpola mpola.
muwulira ayogera. Funny, just like that. Easiest money I ever made. Wuliriza Yeah, I can get more. anti nsobola okufuna ensimbi endala. She's rich. Ono omukyala mugagga. I'll be home this afternoon. Ngenda kuba ewaka emisana gw'olwaliro. Yeah, I love you. Nyaga okimanye nti kuyaga saagala okyankalane. Katonda awulidde emboozi gye babaddeko. Nga se bamugamba nti mukyala mugagga alina sente nkyayagala mufunamu endala. Genda okuggulawo. We should probably get going. Ndowooza bwe bituuse kati tugende munnange. Koye. Siwalita naye nga mulaba feesi ekyuse. N'asooka yeebuuza oba amuwulidde ng'ayogera. Kati buli yalina omussa mu ggaali amuzzeeyo wabula aweddemu amaanyi. Nti kamukozesa bukozesa kamugyamu sente kafuuse kafere. Ng'ate sente kaziwa boyfriend wake ayitibwa Kodi. Ne ziri gye yakawadde nga 10 lulamba olw'okusasula rent. Kandiba nga kaluwadde Kodi. Bajja naye nga talina kiyakanyiza okuva lwe baatudde mu ggaali. Kyokka ne nga abadde musafu kubanga yasiikanye muganda we. Baba bagenda. I just said that because I don't want him to kill me when I get Yamugamba manyi kyolowooza okussya ku byenjogedde. Wabula amazima gali nti mbyogedde kusobola mubuzaabuza saagala wentuukira ekaabe ng'agenda kunzita. Don't. Yeah? Kimanyi Katonda ababubi kono nedda. Kakasa. You can stay with me and Dex for a few nights. Osobola okubeera ewange ne Dex okumala ennaku etonotono. N'otaddayo wa Kodi. Bw'abanga okimanyi agenda kuyisa bubi. Baatuuka najja ggulewo. Mukazi wattu yakkiriza ne bakwata ekkubo ne bajja erudda. Take this moment to feel the calm in your body. Tugenda bassa musooke mutwala akadde kano muwulire obukkakkamu buli mu mibiri gyammwe. Ziba teziri busa ne wabawo akonkona. Rolling over onto your side, come up into a comfortable seated position. Yabaga ngenda bassa musooke mwenyoole. Mudde ebbali. Hands on your heart. Muzeeke engalo zammwe ku sayidi y'omutima. Gently opening your eyes, bringing that sense of peace and oneness. Mpola mpola ng'ogenda mu maaso n'okubikula amaaso go. Namaste. Ng'oleeta embeera eyo ey'obwagazi. Mugasseko n'obukkakkamu ogambe ekigambo namaste. Sweet, we're open. Baakwatibwa ne bagenda bambi abaali mu yoga. Baafuna akaseera akasufu ak'okukkakkana. Lwoli aze Kodi. Aze waka wano abaayi. Hey, Gamba ki kono gamba ki. so what can I do for you? Kati kolere kigwe. Shiva left this at our place. Shiva kano yakalese wange. Wouldn't happen to have seen him, would you? Ndowooza tonaba mulabako. Mukazi gwe. Oh, that's ironic. Kyo kyewuunyisa. Shiva. Shiva. Katonda Shiva. You know, I was Omanyi born in New Mexico, nze nazaalibwa mu New Mexico. home of the nuclear bomb. Amaka Oh, yeah? Yeah. ge baakoleramu zinuclear The bomb. guy said who invented it when he Gaye yakola kojja yagiyiya omanyi bwe yagamba. he said, I am Shiva, Nze bampita Shiva, destroyer of worlds. destroyer of world. See, that's the thing about Shiva. Kati kyekiri ku kibi. And everything you ever loved to be destroyed. Ku nsi ya Katonda singa omwesibako buli kimu kyonna kye wali oyagadde ku nsi ya Katonda kiba kigenda saanyizibwawo. Kati n'olwekyo gwe syagala nk'oyo aliwa.
kati mukazi wattu abali tamanyi nti lodi waali Devil, right? yoyo gwe nyabo Well, you know, it's funny because I could ask the same fucking thing to you. gwe okola ki wano eno kono kiri fani nandibadde nkubuza ekibuzo kimu gwe okola ki wano I was just, Ah, I was gonna come home soon. mane ngenda kwati kuba nkomewo eka mu bunambiro You know, it's so nice of you to call and let me know. kirungi okubanga onkubira essimu n'ombuulira nti ogenda kujja Nice time. Well, kati ate ng'olina ono mugenda maaso n'ofuna akaseera ak'essanyu oli maka goono lwoli munyiivu alina kyakiraka akimanyi kodi bwanyiga bwabeera afuwanana Shiva's gonna stay here for kiva agenda sooka asigaleko wano naffe okumala ennaku oh, yeah? Yeah. genda sigala wano naffe kakati I'm gonna get my stuff. kange nensooka enfuna ebyange nensooka enfuna ebintu byange Anyway, like I was saying, nga bwe mbadde gamba you really know what you're gonna get. mu butuufu ku nsi ya katonda It's not like I imagine you two girls have much in common anyway. si gamba nti mulina kye mufaanaganya gwe naye Yeah. kituufu Excuse me. nsonyiwa mukazi wattu si bituusi mutuwa bya kulwana vuyo buvuyo si wa buvuyo mukazi wattu yalina okukwatamu ebyenga obudde bukyali lwoli amanyi kodi Leave with him. You know, togenda genda naye konti omumanyi I don't care. nze sifaayo Call the police. ngenda kuyita poliisi ekole ki Him leave. like he would. tosobola kgenda konogolowooza bayinza omugoba poliisi kiva Look, remember how you said that it was fate? jjukira bwangamba nti yali ntuuko eyantuusa ku gwe What it's like with me and Cody. anti era ne kodi nange bwe kiri No use in fighting it. kegamba tewaliwo nsonga lwaki oba okirwanisa I think, but you have a choice. naye ate gwe leka kulowooza nga agamba tolina kyakusalawo leka kwogera nga agamba mutolina kyakusalawo nakwate kubo ne yeetooloola Pressure, that's it. puresya si bwe kiri Understand this guy, right? mwana ono gayindabika ngenda mumutegeera Dex is amazing. He was just telling me how yoga might help me with my head. I abadde agenda maaso n'okumbulira yoga engeri gy'asobola okunyamba nempona stress mu mutwe don't know how I get up in the morning. Let's go. tugende The endowooza trouble is, it's my girlfriend here. obuzibu obuliwo Rush makes me crazy. girlfriend wange ebiseera bisinga nsuula eddalu Hey man, I know exactly what you mean. manyi ki kyotegeeza si wo yeka If you're interested though, seriously, take that. Baby, he doesn't want that. Pico and Lincoln, yeah. laba And Lincoln, yeah. Yeah, exactly. That's right above. bakamusimba naye se bw'aba yeetaaga asobola okujja nakakkanira wano Cody. Good to meet you. Yeah. anti bitibwa kodi kono nze dex kibadde kirungi okusiikana nti kaali Hey guys. mutuuke bulungi bannange bakwate kuba ne beetooloola ono yasigala wano n'ono It's your boyfriend. oli boyfriend wakyaliwo anti munaye pimpi we si boyfriend we pimp lindako She was a whore. kyogamba abadde malaya Don't call her that. tomuyita ekyo What do you want me to call? kati oyagala muyite ki Prostitute? yeetunda A sex worker. sexy worker Does it make a difference? naye ate tekikolera njawulo It does. kikola enjawulo She's a sex worker. oli sexy worker And you gave her money. kyokka alina omuwa sente zaffe Help her. nabadde muyamba Probably set you up from the beginning so she could get her money. Did you? kati okakasi otya nti babadde bakufera kutubba She is welcome to it. She needs it a lot more than yamugamba nti ku nsi ya katonda kale ne baba batubba omukazi oyo yeetaaga sente n'okusinga ffe Worker, and it's okay if she comes into our home? Why does it yagamba kale siganya oyagala omuyamba naye ate n'omuleeta mu maka gaffe House, and neither should you. what? yesu kristo kiki Just let's stop. kale tubireke Let's just leave this. byo tubyesonyiwe tubyesonyiwe n'akwata ekubo ne yeeyongerayo mukasi akalina kye yakwata ekubo n'ajja erudda yasooka agezeeko okwetonatona ngambye sebo omukazi komando kyokka ate gwe n'omuwa sente zaffe tokomye ku ekyo n'omuleeta ne mu maka gaffe We're gonna be late. tugenda kuba kikerezi wandibadde oyanguwa lwalyo sebo yafuna engeri gye yeekolako tuwadde erudda balina gye bakwata ekuba okugjayo okusobola okugezaako okukakkanya abantu
ngeri emuba endala. Baawo wabula mukazi wattu newankubadde ali mu kino birowoozo n'ebisigadde byonna byatambudde dda alowooza ku nakyala mukazi wattu gy'ali. buli obusungu naye afubanga bw'asobola agezeeko bukkakanya. yasitula amaaso kasita batandika okwogera ku Shiva. kwata We'll definitely be there. tujja kuba tujja kati agenda okukebera bwati mu nsawo ye ng'omukyala kirabika sete yazizaamu. lengera agezi okukebera mu kasawo nga sete mweziri ki It's the money that I gave anti sete zinawadde Shiva ng'ogasseko nekakikyenyi abituddiza. This is literally karma in action. kino kiraga nti kati kino kikolwa kya Katonda biveeko ebyo. Think about what you're doing. lowooza ku kiwondeka. Think about anything. We'll be coming tomorrow. Excellent. tujja kuba tukomawo enkya nti kaali Namaste. namaste nti namaste. Let's not talk about this. tuleme byogererako waneeno. You know what? Fuck a omanyi ki weegire naawe Let's just sit talk with about you this. and this. tubyogereko nga tukutte kuba okudde bali. Interested in this is all you fucking care. yagamba zikineewunyisa gwe kyofaako kiri kimu kyokka zino sete zitwali gwe zofaako woza mbu simanyi otendeka abantu bukkakama naye byokukakana gasiya mwerere. lindako weegire Don't you ever touch me like that. kyodangamu ze n'okwatako bwotyo. You're in there and you're talking. oli munda osomesa abantu tukakkane teri kulaga busungu tuyambagane tujjanjabwe. I know one person right kyokka kati essaawa ze wetwogera nyina omuntu gwe mmanyira mu butuufu Don't- ayagala okujjanjaba gweoyagala kujjanjaba babagagga. toŋŋamba bwoti ate. She didn't take the money, so she can't pay her rent. yagamba nti waba tatutte sente kibasegeeza tasobola sasula rent. era ekibasegeeza oli agenda muyisa obi agenda tandika omutunda. I don't think you know who I really am. sikiwa nti omanyi nayenzaani. bwe bada mbutuufu olaba ensonga ng'eno May. yakwata ekkubo n'ayitawo n'asooka ayingira eggaali era bwatu n'asimbulirawo emmotoka najja asobole okweyongerayo. yajja agenda anoonye nakyala mukazi wattu wajjali mu kasi akano kejini. ngambye nti bwoba tosobola gezaako sitikinga kati ku kintu nga kino eri omuntu gwe tulabira ddala mutuufu nti alina obuzibu obuteekanika era ekibakitegeeza tomanyi nzaani. yatuuka wanaagera okuzza amaaso bw'ati nga bali bakwatako okuyingira mu motoka kujja genda era bwetyo emotoka n'esimbula egyesuuleyo. Shiva? Shiva It's me, it's May. nze meyinze mbadde nzize Can you please open the door? I really need to talk to you. bambi ngenda kusaba ogulewo oluggi kubanga neetaaga okwogera naawe. I know you're in there and I'm not leaving until I see you. nkimanyi gy'oli munda era sigenda vaano nga simaze kufuna. njagala nsooka enkulabe bifo nga siraba genda yaggulawo ki yakwata ebbali n'asooka mulaga akafunguwo. I don't need him. sibyetaaga Can we talk, please? tusobola okwogeramuko. Can I come in? ofaayo senga nnyingira ne twogera. teyamugaana yamukkiriza akwate kuba kire munda kuzaawo akaggi. I don't need anything, okay? siina kye neetaaga I know you don't. nkimanyi era tolina kye weetaaga. So why'd you come here? kaki ekikulese wano eno Take these for me, okay? I don't need them. yagamba bino njagala obitwaye kono sibyetaaga. Need 'em. sibyetaaga nagambye sibyetaaga. What is that on your neck? ki ekyo ekikuli ku nsingo. Nothing, okay? Just leave. jasi kantu buntu genda labayo. Come with me.
era tugende ffenna. What's the fucking point? He'll kill me. Yamugamba ekyo tekirina amakulu kubanga bw'anansika era agenda kunzita. Oh yeah, and how are you gonna stop it? Kati ogenda muyimiriza otya? Yogenda kikola otya mbu simanyi biki? Ng'omuyise mwangu. This is not love. Yeah, well, Guno si mukwano. I got so. Kyennyina nno. You have me. Oyina nze kati. Oyina nze. I love you. Njagala ukimanye nti kuyagala. I love you. Njagala ukimanye nti kuyagala. You don't count. Why not? Baabo. Because you're a girl. Yamugamba nti gwe tosobola kisega lwasonga oli muwala. Not count. Era ekyo si kibala. You count. Nze ekikulu kya byonna kasita mbeera naawe. Gwe mba nkubala. You fucking count. Gwe nze nkwetaaga. Nkwetaaga. Kaakati ziba teziri busaagere okuwulira nga kirabika lodi akomyewo ali mu kwogera. Gwe sooka oyingire munda eyo weekweke. Gwe tusobologeza genda weekweke gwe vaako ebyo simanyi tugenda kubeera ffenna gasiya mwereere. Genda weekweke lodi wuyaze. Nga wandibadde weetegeka katofaali kwali omusaala gwekufunidde. Ate njagala lisobere mu ngeri enyirira. Teekako makeup saagala osiri wali. Ono se bali serious atunda munne ebyaddala. Come on, man. He likes you, that guy. Leka naawe. In that break again. Whoa. We need the fucking money. Twetaaga ssente. Ono yamugamba sigenda kuddamu kwetunda. Last time. Oh, come here. Jangu. Come on, what? Jangu wane nsoko sembere. You're not afraid of him, are you? Huh? Simanyi tokyantya ennaku zino ne bwe nkugamba ki tokyawulira. That's bullshit. Who loves you? Gwani asinga okwagala ekyo naawe okimanyi. You do? Yeah. Anti onjagala. I walk to the ends of the earth. I'm broken short. Nze golaba ssebo osobola otambula paka nkomekero y'ensi n'enkola kyonna ekyetaagisa okufuna. Huh? What the fuck are you? Kiki ate? Well, it's fucking tiger. That's what you want. Njagala okimanye nti gweoli fucking tiger ekyo ky'oli. What's up? Osegeera. Beerawo ssebo n'akalimbalimba. Yeah, 5 minutes. Sooka ogire. Go up a little bit. Baabo. Nalaba. Nedda. You out of your fucking mind? Simanyi oli bwe lwa birowoozo by'oggwe. How many fucking times have I got to tell you? I gotta fucking pay this rent. Gwe mirundi emeka gye gamba nyina osasula leeti ya wano. Sente tuzeetaaga biggyeemu katemba. Christ. Yesu Kristo. Nakyawa ali awulira. Dad, I wanna be with you. Let's go have some fun. Yamugamba nze kyenjagala kubeera naawe tugende tufunemu ku ssanyu ebyo tubivweko. Ano byagamba okuvaako gwe biyita byangu. Got the fucking money for that? Huh? Gwe bagambye tibyetaagamu sente ebyogenda okufuna essanyu. Tugendagenda sinika mannyo. Olina ogenda okola ensimbi. Abaana gye bali ab'obuwala abafeesinga ebizibu gabiro. Open it. Jangu. Open the fucking drawer! Gulawo draw otandika okwepepeta owulidde. Bigyemu ssebo sinikiri gy'amannyo. You see any money in there? Olengeramu ssente omwo. What do you see? Gwe ki ky'olengera bw'otunulamu? Nyanukula. Ki ky'olengera bw'otunulamu? Deeta. Jjamu sserubwatula. You wanna fuck us up? Kale saagala osiraanye kino. Wulira. One good reason why I shouldn't shoot you right now. Kale gwe sooka ompeyo ensonga entono nnyo bwe ziti. Lwaki mba sikusekula byasisa awo eno? Lwaki mba sikuba manda? Fucking hate you. Butuufu kawala gwe. Fucking hate you. Nyinkuyinako ekinugu. Toka amufunza. Muyisaawo n'amutomeza ebbali. Baabo.
sebo nokola sex akwata wampaka naye nga bambi mwana wa muntu abavubuka abatafiirayo ddala nakyala alaba sebo yamutuusyako gobulisa maanyi kirulage okujjamu ati galegera eriiso kiki keregerero munda nosonyiwa kati labengera gwe bw'oba mugezi tomukwatako wama olyoke jatugende tuve wano nedda mubulira amazima oyo akuwalabanya saagala wekweke mubulira amazima oyo akuwalabanya munyonyole ekiriwo Your sister. anti munaye siri mugandawo I just wanted your money. Justin abadde neetaaga nsimbi zo naye nga zisiri mugandawo ensimbi zo ze nabadde njagala kati obitegedde ndowooza tuddamu okusaawula embaliga ng'ozireeta wano genda gwe weetegeke va kwono nsooke mbawemu eddakiika entono omutaamu nga esiri mugandawo ze nali neetaaga nsimbi zo kyava asooka akatula maaso bambi nako ne kamutunuulira yawulira nga aweddemu amaanyi kasita kamugamba naye siri muganda wo nali neetaaga nsimbi zo kyokka wulira nga aweddemu amaanyi mukazi wattu yakkirira amadaala Midnight special. gwe nassebo gwakubira essimu amuga nti ngenda kuleetera ka midnight special gwe kyoba okola tegeka amajja agaffe mukazi wattu yajja asiika n'eggaali kwegamba kimuweddeko yatuuka ebbali n'obusungu obuteekanika genda okuzza amaaso nga mukazi wattu avaayo n'amussa mu kimotoka mala omussa mu kimotoka n'akikuba serefu era bwatyo ng'akikubye serefu n'alyoka asimbula omulundi gumu najja ng'asembera mpola bwatyo n'adda ku ddene n'asuulayo bwa yakamala okugisumbula bwati asuddeyo mukazi wattu naye n'atandika eno najja ng'amuvaako emabega mpola yayitawo nesooka epaakinga nepaakinga erudda era bwatyo najjako emisipi oli akutekuba amaze okutwalayo nakyala era naye afuluma asobola osuulayo kasema kano katuwa ekyokuyiga naddala ku saidi y'abo abalina abaana b'obuwala bano banazaala abaana nembaleka eyo ebiseera ebisinga bambi babonaabona ngeremu oba endala singa oba tutaddeyo omutima naye ng'ate gubeera musaayi gwo jasi ekiba kikwetaagisa kufaayo omwana atuuka ekiseera nga nnyina gwamuzaalamu afudde mukazi wattu bambi n'abeera ku nsi ng'alinga agamba nti oba osanga yasigalira bw'omu yekka mu kika kyandibadde ekyewaabwe mwe yava mu kitaawe
ne balyoka bamuyisa ng'ekyonziira. Ono yawalampa n'ayitawo n'akkirira. Bw'ati era najja ng'asembera mpola mpola. Yatuuka ebbali ku luggi. Ngenda otuuka ku luggi. Kyava akonkona. Wano omutwe we bamuleese. Baabo. Abaaye ono yaggulawo. Shiva. Agamba nti yeetaaga ogezako sika n'ayitibwa Shiva. The girl that just came in here. Omuwala gwe baleese ayingidde muno. Oli ku maka makyamu. N'agamba oke. Bw'osazeewo kikolaye. N'addamu n'asooka akoona oluggi. Ngenda kuyita abasirikale kono bayite. Niyajjayo bujjasiru bwatula. Musawo mukulu bano abalina amajja wabula. Be bayita ba sex predators. Muyite omwana Shiva. Listen, we're all consenting adults. Tuli bantu bakulu. Watched a man threaten to kill her, so she would come here, so don't talk to me about it. Yagamba ndabye omusajja ng'atiisatiisa omwana oyo amuleete wano. Osobola okukola by'oyagala kati siagala oŋŋambe mbu tuli bantu bakulu abategeera. Shiva! It's okay. Wama Shiva kiri okeezize. I don't think she can hear you. Sikiwa nti asobola okuwulira. Kati waba tasobola kumpulira. Why don't you put the gun? Lwaki tosooka n'oteeka wansi sserwatula? Ntwala gy'ali. I had no idea that she came here under any duress. Nze nabadde simanyi nti bamuleeserwa mpaka. Tugende ontwale gy'ali. Mpola. Yanguwako no tugenda. Tambulako no nzija obadde ki? Ne basooka balinnyalinnyaawo amadaala mpola. N'amutwala. Lengera. Open it. Gulawo. Omusaba akwase ku baggulewo. Era bw'atyo oluggi n'aluggula. Yesu Kristo. Give me the key. Sooka ompe ebifunguuwo. Why don't you put the gun? Lwaki toteeka wansi? Leeta ebifunguuwo. These are my kids. Shut up and Biri mu kisiriko ogenda oteeka ebifunguuwo. Tomukkiriza gendayo. Tomukkiriza togendayo. Nyiga safety. Kuba ekyaki mu bbanga. What, are you out of your mind? Gwe simanyi okudde ddala mwana gwe. shut the fuck up. Agambye sirika gwe towulira. Go to the case. Wamagenda mu kikeesi. Mu kikeesi ekyo. Kibulawe namugambye tomukkiriza genda ku kikeesi. Genda mu kikeesi. Stay right there. Gwe sigala otoseguka. Njakubandula. Kibira mu kikeesi. Agenda okuza amaaso. Abadde ayinamu emmundu kyobulala namugambye tomukkiriza genda ku kikeesi. Kumbe mbaddemu emmundu. Wansi w'emmundu bwe wali akasumuluzo. Se bamutadde wano agenda sooka mu babika 50 shades of grey. His gun. What? Why would I steal his gun? Kwate emmundu ye tugende nayo kono lwaki njibba kono gwe gireete. I'm not leaving with a fucking gun, okay? Tetugenda kumuleka wano serubwatula ng'eri awo ssebo gireete tugitwale. Go. Tugende n'otambula tugende. Wait. Lindako. Handcuff yourself to the bed. Sooka weesibire ku kitanda gwe. Handcuff yourself. Weesibire ku kitanda yanguwa kati nga sisinika mannyo. Ninda kwesibirako ddo. Gwe 50 shades of namukadde. 50 shades of kyamukadde yasema abadde afuusi ekirala. Tugende ndowooza kati. Bajja. I really don't want to steal from him. Nze mbadde saagala mubba. Genda okuza amaaso nga lodi se balina n'ebifaananyi eby'abaana ab'obuwala. Olowooza bano baana be kono boosanga. That is fucked. Ne mutuufu n'omusajja mu ssiro. Tugende. Ayina abaana ab'obuwala. Kyokka zze ku mwana. Mazima gwe yandibadde oboosanga azaala obuzaazi. Yasooka n'addayo ku madaala waggulu. Yajja.
yesu kristo. The next time you're about to pay, mulundi gw'onoobanga onootera okugenda mu maaso n'ogezaako okukola kino ky'obadde ogenda okukola, njagala olowooze ku gw'ogenda okituusaako but that is someone's daughter. nti ssebo n'oyo naye abeera mwana wa muntu. What are you, fucking life? simanyi gwe oli faaza. Teacher. ndi musomesa, yoga musomesa, aze n'amubuulirira wadde alowooza onazzemu kuba kumba azze mubuulirira, amubuuza gwe oli biki, oli mu paatiri. Now we can go. kali awo tugende. Fucking naye mutuufu gwe oli mulalusi kulabaaga. bakwata ekkubo ne bafuluba, badda mu gaali ne bajja nga baseka okamala. right. You are full shit! mu butuufu kyokoze kye kikyasize ku nsi ya Katonda. Dude, you are fucking crazy. okimanyi nti oli mulalu. Dude, see this face? singa olabye feesi ye weebadde etunula. Fucking did that for me. Why did you do that for me? ke lwaki okikoledde ezi? I know that you don't want to be saved. yagamba nkimanyi toyagala kutaasibwa naye. God, nobody has ever done nze ku nsi ya Katonda teri yali ankoledde ekintu ekyo, teri yali ataasizza kuzija mu mannyo ga mpisi, tewali. naye kyokoze kye kikyasinze. I lied. I am your sister. nonsonyiwa okubanga nalimbye nti ndi muganda wo. nonsonyiwa. I wouldn't have cared. yagamba nti si kyonna ne kyandibadde kisandifuddeyo. tofaayo. mutaasizanga muntu gw'abadde ayagadde newankubadde si muganda we. Fuck, it's Cody. kodi yakuba essimu Don't answer. ne tuligikwata. kodi waakuba essimu ebiseera ebisinga bambi kabeera mu kutya. kamumanyi tazannya. kagambye togikwata gyesonyiwe. tuba tuli ewona essimu nevuga. Where are you? oli tudda wa? Hey, Dex, owaayi dexi, can you just do something for me? waliwo kyengenda okusaba onkolere. There's a bunch of keys in. waliwo ebisumuluzo ebiri emabbali. Can you get them and can you just bring them? ngenda kusaba ebisumuluzo ebyo byetika obireete. Why don't you just come home? lwaki sokwata bukwasi kubo n'okoma weeka. May, I'd just like to talk to you. njagala kwogeramuko naawe. Just meet me at the parking lot. wensiikane eno mu paakingi. Please. maami nkwegayidde gwe kola kyeggambye. Make sure no one follows you. kakasa nti bw'oba ojja teri agenda kugoberera. Hey, what are you talking about? kiki oyogera okuŋŋamba mu teri agenda kungoberera? essimu n'asooka agijjako. ngambe nti bw'oba ojja kakasa mbu teri agoberera. nti kaali. May, Hey, ogamba ki gwe? have you got them? simanyi obireese byenkusabye. Okay, you Ah, want to just tell me what's going on? gwe sooka omuli ekyekigenda maaso bifo nga tulaba genda wala bino. Well, then you want to tell me why I'm here. oyagala okumbulira lwaki ondeese mu parking lot eno? Can't talk right now. tetusobola kwogera ssaawa eno bambi. Okay, man, kiri nti I want to apologize for. njagala nsooke nkwetondere. I should not have gotten mad like. amazima gali nti oba osanga singa sakambwalidde bwetyo. I know. nkimanyi ebyo bireke. I'm sorry too. nange ngenda kusaba onsonyiwe mu kyo. I'm sorry. nsonyiwa era nsonyiira ddala. okay, amusimula kesi kali ka misunderstanding ke bafunyemu ne bayomba. ngambye tukirina buzibu. Okay. kale kiri nti I think I need some space. lowooza neetaagamu ka sipeesi. May, what do you? naye ate biki byoliko? We can work this out. tusobola otereeza ebiganyi byonna. I don't know. simanyi. I'll call. nja kukubira essimu gwe tofaayo. yesu kristo rere Don't go with her. togenda na muwala oyo. kale wulira yakimugamba nawulira nga aweddemu n'amaanyi teyamwanukula. togenda naye.
May soko lindeko. May. Yayitawo buyisebo ye nadda mu ggaali. N'akwate ku basobole okweyongerayo. Naye ng'abadde amugamba togenda na muwala oyo. Naye obusya mukazi we kyeyalegedde nakyala embeera gy'alimu. N'okutoba oba osanga kwatuba kwaliko. Tasobola butagenda naye. Era bwe batu badda mu ggaali ne bajja erudda. Kinunu yakwatikubo n'asooka amuleeta pembeni. Nomusyata Babula. Eri amaka gasise ku nnyoko we. Yeah, we'll stay here tonight. And then, we'll see what happens tomorrow. Yagamba tusooke tulabe endowooza tugenda sigala wano ekyo ky'olwaliro. Tulabe ebinaaba bidiridde enkeera. Zibadde ziri busa ne bawulira ebikoona. You didn't give him this address, did you? Tungamba tiwamwadde adresi ya wano. Ko nenda sinagimuwaako era tamanyiwo. Kakati biki ebikoona. Ne bawulira oluggi nga lweggula. Okakasa maama wo ta. Kuli oluggi nga lweggula. Okakasa maama wo tali weka. She's in LA tonight. Manga ali mu LA ekyo ky'olwaliro. Naye ng'ate bawulira eswagiro. Neyefunamu okutya. Kyava asooka yeetooloola lidako. Noono mukazi wa twatiddemu. Yakkira wansi. Oluggi waliwo aluggula. N'asooka dde ebbali. Agenda Maama, Yesu Kristo. I'm so sorry, I didn't know you were... N'onsonyiwa mbadde simanyi nti wooli olwaleero. You scared the life out of me. Gwonka nze n'okunkanga katanfue. God, sorry. Yesu Kristo kono ng'olabye. My God, what happened to your face? Ki ekyatuusewo ku feesi yo? God, you scared me. Wantiisizza. How was your date? Deeti yo yagenze etya? What's going on? Ki ekigenda maaso musooke mumbuulire. Nothing, we just had fun, we just... Tiwali jasi twanyumiddwa ne tugamba nti oba osanga. It's okay, you can talk freely in front of... Kiryoka osobola okwogera wano nange tontwala bbali. Young lady, this is not cool. Kino tekiri kulu kyokola. Next, tell me what you did with the money. Kati mbulya seete ki kye wazikozeseza Dex yaŋŋambye. Put it to good use. Seete nazikozeseza ku mulamwa. Not to give it to a prostitute. Naye ate seete wali toteekeddwa ziwa malaaya. Jesus, Mom. Maama si bwe kiri. It's fine. Akiryoke ne bwampita malaaya. Okay, Kale, omanyi? we're just gonna rest for a little bit. Tugenda sooka tuwumulemuko. Okay? Osegeera. This is crazy. Butuufiro kya bulalu. I didn't mean to cause any trouble. Mbadde sitegeeza kwagala kuleeta mitawaana. Really sorry that we woke you up, but we would not have come here if we... Yagamba nosonyiwa okubanga tukuzuukusiza kubanga amaziba gayise nga kiba tetwandikuleese wano. Some tea. No, I don't want some tea. Nze seetaaga caayi naawe. I want some respect. Njagala liisi mupe ku kitiibwa maka muno. Tandika otya okuleeta malaaya mu maka gange. Mukazi eyeetunda n'omuleeta mu maka gange. Agambye nze sirina kira kye njagala okugyako ekitiibwa. Jjukira wano we twakatandikidde. Nakyanga alina byawandiika erudda. Wandiika bayo ye. Biography kubanga oli yali agimusabye nga bagenda tandika okulanga ensonga zaabwe mu kamagazini akamu ak'enjawulo. Naye nga beetaaga biography ya Nakyala. Kati mu ebyo mwe yawandikidde n'embeera eno ey'okusiikana Nakyala ono. Omwana kati abaali wano awulire essimu ekaaba yajja akonkona ebbali. Who was that? Yamubuuza abadde ani gw'obadde oyogera naye ku ssimu. Boyfriend is Boyfriend waako akawala gwe mbadde nkubira. to come and get. Era agenda kwate kuba jja akakime kubanga ali ku geeti. Woowe. Tufudde. Shiva, get dressed. Shiva tandika okwambala. We gotta get out of here. Yangwa tulina okudduka tuve wano. Kikyotegeeza. Kodi azze. Kodi azze. N'emmotoka etuka butuusi ebweru. Katonda wange. Ono ssebo yamukubidde essimu. Nedda. Mukazi watu yagamba kimu nedda banaye tufudde. Yajja agikwata oli ali ku ssimu agikuba. I know. Nedda bannange. Sorry. Kale ensonyiwa nno. Katandikirawo okwetonda.
I'm sorry. nsonyiwa nno kye nakoze yanguwa nga sinabakwatakuba okujja munda eyo singa nyingira munda eyo togenda kyagala. Okay, I'm coming. kale nzija. Maama yita poliisi. Please don't call the police. temuyita poliisi bambi megaide mu byesonyiwo bya poliisi. You let him in here. nigada mu mutuufu oyinza otya okukira omusajja ono kwatikuba okujja wano. syagala baleetera mitawanaka ngende n'omulalu. Yangwa fuluma. Lekera ogenda maaso n'okuzannya nange kiva gwenze kubuulira. Jangu. Kale mazima. Juya mukazi watu yasoma yoga kiringa mu party butaagala ntalo. Kale naye tayagala bintu bya violence. Tiwali kyayinza kukola. Gwe Shiv. Trust me. Nesiga mu kyegamba. Kakazi katukaita mbugu bisigamba nti obanako kakyagala bye bakakozesa. Era bikamalirako ddala emirembe pozi kugaseko n'okwatibwa ennaku n'obusungu. Kamugamba kimu nesiga. Kino kyo siina kyakkola wabula ngenda kukikola. Ne kajja kamusiibule. Weeraba. Gwe wandibadde okwate kuba n'okulawo kyagala ondeetere mitawaana. Yesu Kristo. Mukazi watu yafuluma ennyumba. N'asooka amuyisaawo. Bagenda bayomba. Basooka balwanagana. Oli amugambye nti ziri entalo zaabwe ssebo oyo omwana si wa family. Kirungi osegede si wa family kati mwesonyiwe. Ono alengera lodi ssebo alemedde kawala. Kakwata mu nsawo ne kajjayo oluto. Weebale nnyo nnyabo. Kati oyagala kunsekula. Golooza osobola okukuba buleti. Yakakwata mazima n'atandika kawujja empi. Ninga akakubira ki? Bw'oyagala kunzitako yakakuzito yakakumanyira nti omanyi gw'omanyira gye kaboyizi bamanyira. Kumbe nakyala agikutte. Get off her. Va ku mwana oyo. I said get. Nkugambye va ku mwana oyo. Kino saagala kyogera nfunda ziwera. Kati ogenda kikolera ki? Ogenda kunsekula. Omanyi ono omuwala kikyali. Ono se tosinika amanyi kuba bullet ku mukono. Yesu Kristo. Musego nkubye ekyasi. Shiva Is free. Shiva ayina eddembe lye. We're gonna see her again. Tugenda kuddamu mukubako wadde ekimunyi. Wulidde? Mwana kyogere. Shiva. Gamba Shiva ali free sigenda mukubako wadde eriiso. You know what? Omaiki. Go fuck. Wewe. Abata nabakya balana toka mwambaza. Mama nyawo. Mukazi watu bambi. Kewunya. Kikava kakwate kuboneka situka ne kazi amaaso gyali. Akajje ku mpingo ezibadde sibyo obulamu bwako bambi. Kusyako ekyo kyakoze. Nega tetumanyi mateeka bwe gagenda mulamula mu kyo. Kubanga singa kibadde kyasi kimu ebeera manistrata. Byasi bibiri ebeera mada. Ewatali kubuuza ewatali ki ewatali ki. Ne kabaka n'asemberera okaggala. Nabagamba video junior nga bulijjo. Era nga kopi zaffe musikana mu mwanda we videos ku surprise wa Big ne Mugaga. Legacy Entertainment wa Steve Kuzai, Dangerous Kuzai, Medis Videos Kuzai, Abes Videos Kuzai, Hamsoft Entertainment, DMR Team Supply mkono kubata Obiti Kalerwe, Katangola Dubai Luxi, Tendo videos abasikana kwa Freeman videos ekasiba Faizo, Sonia video lamwe walamba tumchikoni stepa videos ekalisizo, Rams videography na mungona Loverboy. Mpozi kukashe kuna basigadde ngena shamu kama abankumire ninga analaba akaddamu gwe sigala ng'otudde ne watata gift nawo we buli